Ono Zex. Zex birangi. Kyekiro mugana. Tewali ogamba otya. Ndi bulungi. Bangambye banoonya. Siga nti nkunoonya kuba bwe nkunoonya tosobola kuwumbula. Naye nakugulako omusango ninga omusajja obwenziddamu okumusanga. Nja kumutwala mu kooti munnaye ambulire yankubira ki. Nesiga nti nkunoonya nkuyiga kuba nalindo John etondere sikulaba muli eyo mweyagala bweyagazi. Mutabani wa Bobi Wine haba mukutte obuzibu buvudde ku ki byonna ngenda kuba mbikuwa mu maaso era nga njagala okusaba asooka likinga video eno n'obuwumbifu obw'enjawulo subscribing goina atanaba kubanga otoyingako buterevu osobola okubanga aweeyunga ku family yaffe nga Wonderboy UG nkujjukiza atambula ne hajimite okulabanga ensonga zino zikutuwako yonna gy'osinzira okubanga otulaba Wonderboy UG yegwe mkutu akwetuli era nga hands for live andi wano okulaba nga nkuwa gano amawulire agakagwawo eri mutabani wa Bobi Wine kati ninyo kanzije ngajja atamira bubya bwo banywa anti munnange bakabi banupu omukulembeze wabwe Kyagulanyi ngajja akuba omwana w'omukulu nga amukuba ecupa papa kale Zex inchi 10 abirangirangi era nga ono amuyimbi okuva wali ku Firebase Entertainment era nga aze akuzibwa omukulu principal Bobi Wine era nga womanyi era ye ghetto prime minister wali ku Firebase omukulu ono ekiro ekikeseza olunaku olwaleero abasobodde okubanga abamukwata obuzibu buvudde ku nchukwe agenda okunyumiza mu maaso naye nga omukulu ono aze akula era nga wali ku Firebase abanga ali ne Bobi Wine aze amutendeka ensonga nyingi era obadde ozigezaako kubanga omulaba abadde atambulira mu footsteps az'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Zex abirangirangi yafuna oluyimba lwe olwasobola okubanga ensi erumanya oluyimba lwe bayita ratata tujjukira mu post covid wali era nga y'omu ku bayimbi abaafulira ddala covid ensonga ey'akabi naddala nti bo baagikozesa bulungi okulaba nga ensi ebategeera ratata yakikubira ddala ennyimba nga magazine ennyimba ez'enjawulo azikola era nga ne mu collaboration eyalimu aba all stars eyalabisa ne Bobi Wine nga mwali atwasobola okubanga omukulu naye atumulaba yateekamu line era so omuntu oyo era nga omwaka guno yasobola okubanga yavaayo aneegatta ku bayimbi bannaggwano era n'abanga yateekawo concert wali ku Google Hockey Grounds omukulu oyo atanabyo tujja kubanga tugigendamu nnyo naye nga Bobi Wine yaliwo okulaba nga representinga ne bannaghetto abalala so yoyo omwami Zex abirangi naye nga ekiro ekikeseza olunaku olwaleero ye akake akandibanga tujja gamba kawedde mudda olw'ensonga ye essaawa eno ajali ateri eyategeddeyo information gye nafunye omukulu ono a couple of few weeks back Zex abirangi yalabikirako mu bbaala ya katikati era nga kigambibwa entabwe eyinza okuba nga yava olw'ensonga nti omuntu agambibwa okuba nti yakuba ecupa yandibanga ye yaleese abakuumaddembe bano oli ampadde information yagambye omwana oyo gwe yakuba ecupa yandibanga yali mwana wa munene era nga Zex ye ayinza okuba teyamanya so bw'atyo yasobola okubanga agenda e Dubai n'asobola okubanga akuba shows era bw'atyo bw'abadde atambuza ensonga ze naye olunaku olw'ejjo ng'ali wali ku Akasha essaawa zabadde 2:45 awo kigambibwa nti abantu abatali mu byambalo bya poliisi oba eby'abakuumaddembe bamusazeeko n'asobola okubanga bamuteeka mu mmotoka eyakazibwako ekika kya drone. Zex inchi 10 birangirangi muyimbi era nga essaawa eno wenjogerera ye mukwate yasobola okubanga alimu okukanya n'oyo omukulu era nga obutakkaanya abo bwandibanga kirabika bwe bwavuddeko entabwe era nga so wetwogerera ye omukulu
tamanyiddwako amayitirege. Iyo information era nga njagala okwebaza omukulu eyagimpadde omukulu Mr. 256 webali kubanga ensonga zino ozigobera yasobola okubanga ngambo wayi kano ke kaliwo era nga ye yabaddeko ku scene nga yetegereza byonna wali ekololo ebyabadde bigenda mu maaso. Information enaddirira tugenda kubanga tugikuwa yonna gye tugenda kubanga tufunyewo ku mayitire ga Zex inch 10 birangiranyi. Ndabyekaawo n'abantu nga Mark the Ghetto Speaker, Selector Devi bonna bagezaako kubanga bateekawo eddoboozi naddala nga bayita wali ku mikutu gyabwe emitimbagano okulaba nga bagamba nti free Zex inch 10 birangiranyi. So kikakasibwa nti omukulu ye yakwatidwa okusinziira kwago amaloboozi agogenda okubanga olaba mu maaso awo. But for now nja kukoma wano ate ebisingawo ngenda kubanga nsobola okubanga bifollowinga wano nga mbikuwa ebiri ku Zex birangi. Mulwako embwa ne mugenda muri omunywa bbiya wammwe. Bishop. So ndeko akavuya kasooka kali ku mmezo ak'ekisirusiru. Era neno kazeemu. Kakati simbadde nsaba era nkigambye pato. Kubane bwe nkukwata siga tugenda kufira mu komero ja kuvaayo. Tekimala nsonga. Okay? Naye mba njagala nnyo tutule ku mmeeza. Buli omu abuulire mu nebizu bya mugambe nti Zex nti wakwana mukazi wange kyobola nkuwalana nti Bishop nti ye wabbo omwenge gwange ku mmeeza kyobola nkuwalana. Kakati nze mbadde neetaaga. Kuba tuli bantu bavunaanyizibwa okulira mutwalanidde mu bbaala. I mean, byakyana kitu. Mudekika bbiri ngenda okulaba ate ekidda okulaba amagiraasi kutuyitamu n'amacupa. Zex gukenyini n'omulundi ogwaddako bamaze abaana bange bamaze okunfulumya abasecurity wabweru oddamu ojjanga z'okuteesa nange oddamu ojja onkuba eccupa ku mutwe. Era nga Zex aliko ki? Naye ng'okujjukira omulundi ogwasemba ng'ogenda oyingire emmotoka. Bwe mwafuluma ebbaala nze bamaze okunfulumya wabweru awo. Giraasi gamaze okuntema ku nnyini. Wajja bulungi nga zzo okukola emirembe nga bw'oli mu kuŋŋamba kati oba ontuukako bw'oti n'onkuba eccupa endala ninga omusajja abadde atya. Olimba. Era ningamba abaana mubaleke bagende basinze mubaleke bagende. Kakati nze kyembadde nsaba. Kyensembayo okujjukira. Nze kyensembayo okujjukira. Napitayo omukazi wange. Omukazi wange bamusindika. Musikayo. I even have no idea ne yamusindika kubanga nasanga mukazi wange like bamusindika kubanga nze mukazi wange yafulumanga agenda mu toyi nandi eno mabega. Nendo okulaba eri bamusindika okitegeera. Anyway, Zex kolaboti. Zex nze kyembadde nsaba kiri kimu tuve ku ssimu gwe ne madamu n'oyo mwana Tone kuba ne Tone oyo buli lwatusanga atukolako ensasagge. Kati lindako kansooke ngubuuze ate ono munnange yali mu white gwe wawutula ekikonde ku kutu yali akoze eki? Ani? Waliwo yali ayambadde white and black. Simanyi na kumanya kubanze bankwata mu bulago okitegeera. Yajja nze in fact nali siriiwo we wamukubira. Nali nva mu biyigo. Omuntu nga bakwata obukwa akabadiyo manya akabadiya. Omuntu nga bakwata akabadiya. That is what I felt. So bwachuka n'omuwerawo right socket ku kutu. Bambi era naye bw'obanga omusajja gwakuba senior officer era yangamba omwana ankubidde ki. Bannange bamuŋŋamba. Naye mumanyi. Abantu wewe twana tuba bintu by'ekiyayaye Zex. Kati omusajja bakukuba essasi ng'omukubi ekikonde from nowhere. Ebisigale n'abiteesa naye nga gw'ofudde tituwetaaga mbeera efaana bwetyo. Nange mbanyumizaaga akagwawo essaawa zino. Zex birangirangi tubeera ku katikati ku bbaala emu bagita katikati ng'ajja atamira bubbiya bwabo bwe banywa anti munnange baakabi bannuupu omukulembeze waabwe ekyagulanyi ng'ajja akuba omwana w'omukulu ng'amukuba eccupa papa sande ewedde guno omwezi gwe tulimu ogw'ekkumi ng'akuba omwana w'omukulu eccupa teyamanya akubyani bamugamba nno gw'okubye si be bano aba bulijjo be muzungirako. Zex ng'agenda Dubai ng'alya bulamu ate essaawa leero simukwata gatali ku poliisi ali ku poliisi wali ku poliisi ya Jinja Road buno obudde mukwate wajja atamukutte simanyi oba mutayagala mulaga nti mukulu tebamalaga kuba tubeera mu mabaala nga tuzze kunyumirwa temutwetako malo gammwe yakubya atakubika oba yakuba atakubika kibawe ekyokuyiga mu abaana bannu kumubere ne mumanyira abantu ono katulaba principal agenda mununula fujjo mukola lingi naye yakubya atakubika ono gwe yakubye muka sagaza ateka kifananyi kyono gwe bakubye kubanza n'omutya yakubye omwana wa abasajja abaddala